ewe bali kubanga okyekuumidde ku Projan Media TV ekuwa amawulire agakagwawo. Obutakulisa mwana muwala Lydia Jazmine fena tumanyi nga omukyala eyali yegwanyizaako mwana mulenzi Eddy Samusuuza era nga fena tukimanyi nti y'omu ku bakyala abagambibwa kuba nti bavaako ensonga z'amaka ga Eddy Samusuuza oba Eddy Kenzo ne mwana muwala Rema Namakula okubanga gasajjuka. Naye ebyo byonna birimu allegations olw'ensonga nti Kenzo yali nnyo mukwano gwa Lydia Jazmine. Era nga mu show ezisinga baali batero bonna era twamulaba ne mu show ya Rema Kenzo yali n'omukyala mukulu oyo Lydia Jazmine. Lydia Jazmine avuddeyo na postinga ku page ye n'agamba nti oluvannyuma lw'olunaku oluwanvu olw'ennaku ezibadde empanvu mu bulamu bwange finally nfunye ennaku ez'eddembe ennaku ez'emirembe era mu luzungu agambye I finally have a free day to myself. Ekintu kino kiraisinze anticipation era abantu abasinga nga ba Facebook in-laws bavuddeyo ne bacriticizing ne batandika okugamba nti engeri gye kiri nti Lydia Jazmine abadde ayaniriza abantu okubanga bamunoonyaako ku apartment ye kubanga bamulabako. Abantu bafuddeyo ne bacriticizing ne bagamba nti kirabika atandise okutega mwana mulenzi Eddy Samusuuza obumasu okubanga asobola ogenda omulabako kuba ayongedde n'agamba nti buli amunoonya n'amubanja asobola okubanga amusanga ewuwe. Agambye leero bakole ki bamunoonyeeko ekiraisinze anticipation abantu nga beebuuza really eyo message agiforwardingidde ani nze naawe. Engeri gye tuli ba blogger era Facebook in-laws ffe tupikinga mangu message on certain occasions ne certain words eziba zifulumye mu bano ba artists. Osobola okunyamba n'okomentinga nawe nombuulira endowooza yo. Weebale nnyo, weebalire ddala.